We hate Yoweri Kaguta Museveni. Museveni is a terrorist of Africa. Museveni agende. Museveni is a terrorist. Sirwa kwogera lwabano. Olunaku lwaffe. People power, our power. People power, our power. People power, our power. People power, our power. Kakati nganze omutuuze wano olunaku lwa leero tugenda basaba abakulembeze b'abantu eyo abataliiwo abakulembeze abasinga abali wano tugoberera His Excellency President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu tetusobola kukkiriza kuba walukusa ng'omuzindaalo omunene TV zonna mwaziwambe Uganda ne mujja wano ate tubawa akazindaalo akaffe nga n'amafuta ate nga guse nze mwogerereko n'ebyuma bino nga ffe twabigula. We are not going to accept it. Njagala mbabuulire kino. Amawulire agakagwawo nga twolekedde akalulu ka 2026 aka protest vote Hajati Namyalo akiguddeko South Africa. Jjukira nti ono yasooka n'agenda luli nga President Kyagulanyi Ssentamu tanaba kubeera nga agendayo n'asasula abantu sente nnyingi nnyo Mwami Kyagulanyi bw'abazze baleme mukuŋŋaanirako wabula ekyaliyo mwakiraba. Mwami Kyagulanyi bwe yatuuka abantu baakuŋŋaana nga bayitirivu nnyo era baasonda ne ssente ezisukka mu bukadde 30 wenjogerera ab'e South Africa ne baziweereza Uganda ziyambe emirimu ne mu kampeyini 2026. Ono bwe yavaayo Mwami Kyagulanyi n'addayo. Mwami Kyagulanyi n'attaanya ensonga n'akikuba abantu n'alaba nga bazze bangi kakati yazzeeyo. Bwe yazzeeyo ono akiguddeko akubiddwa agobeddwa aswaziddwa ekitabangawo kansoke mukwongere nkomewo. We hate Yoweri Kaguta Museveni. Museveni is a terrorist of Africa. Museveni agende. Museveni is a terrorist. We are tired of you. Museveni must go. Museveni we are tired of terrorism. Museveni is a terrorist. He's killing people every time. He's killing our brothers. Museveni is killing our brothers. Don't come here alone. Mwechikati lwaki mwechikati lwaki mwechikati ngoda mukayana tumana kuuliza karate mwechika mwechikati no tomukuba muto ngabwe tali eri akakogana mutamukiriza atagenda ate mwechika mwechikati karate mwechika Kyagulanyi wana wa president na muganda Kyagulanyi wana agenda kuba president Kakawala we muganda Kakawala aina nsonga Kyagulanyi bagenda ogenda kuba president agenda kukolerera agenda kukolerera family ye naye olemeza abalala olemeza abalala okubako kye bakola bana muleka yogere
tulabe wana agenda mbukuzi wana kujja mbwaguliro Tewajja kunjja toka makiri wano batuwa sente zaabwe eze wanuze batuwa naye batuwa just emirimu enteekateeka gavumenti terina okukola ogenda mu ddwaliro ngeri yeddagala wana enguudo zewakatambulirako wasanzeeko ebinnya naye ali wano anyumirwa nawe oli wano onyumirwa onyumirwa gwe byolaba tebikusanyusa ekibuga ekikulu eky'e Kampala eky'Uganda nemukyalimu Museveni takyakiikirira ebinnya bikyalimu naye sente musaasaanya muleete myaka ebiri badembera mu kisenyi Zambia gwafugayo Museveni yafugayo Zambia waliyo ebinya waliyo ebinya tugamba Uganda nawano wali ebinyamba Uganda mama nanyamba Uganda agwa wano wali tululira wali ajjukira nakubuulira nti waliwo kampeyini etegekeddwa oba etandikiddwawo. Eno kampeyini yasooka kubeera nga eweebwa contract yaweebwa omukulu amanyiddwa nga Honorable Balamu. Kati Balamu yali alina okubeera nga asinkana bannayuganda bonna abali ebweru wa Uganda okugenda nga abakuutira akadingidi okubawa ssente n'okubeera nga abajja ku mulamwa. Wabula baagenda okulaba okukitunulamu nga Balamu bw'akikola tekivaayo. Mwamulaba Balamu bwe yagenda e Bungereza abaana ne bamuyisaamu eggaali era ogenda okukakkana ng'ono contract eno tugiyite contract oba omulimu guno ng'aguwummuza nga bagumuggyeko. Kati amawulire galabika galaga nti yandibanga Hajati Namyalo yayagala okusikira Balamu ekyokubeera nga atalaaga amawanga gonna nga tolekedde akalulu ka 2026 agende nga asaggula obuwaguzi ng'abusaggulira mwami Museveni. Wabula ono South Africa akiguddeko. Nkugambye yasooka n'agendayo bwe yamanya nti mwami Kyagulanyi agenda kukkirirayo. Kaakati nakkirirayo n'asooka n'agaba essente era abaana baaziraga essente nti baazibawa mu $, ne bazirya. Era mwami Kyagulanyi bwe yajja bino byonna baabimugamba nti yajja n'akola bwati ne bwati Hajati Namyalo. Jjukira nti omukyalo ono y'omu ku bakyala bateerya ntama era ono alaga nti tatya biduduma era n'olwaliro omuwulidde ng'ayogera ebigambo ebiwanvu n'ebimpi ng'akulaga nti tatidde. Wabula ono olunaku olwaleero bakimukoze bamulemesezza okubaako kyayogera ku muzindaalo. Bwe bamaze okumugoba ku muzindaalo ne bamugoba ne mu kifo we babadde bali ne bamugamba vaawo ogenda kifuba era ogenda okakkana. Ono nga bamuwazeewaze nga bamusindiikiriza mpaka ng'ayingidde mu mmotoka ng'avuddewo. Wabula nga tannaba kubeera ng'asimbula oba ng'avaawo. Bingi bye bamusomedde, mu bye bamusomedde mubaddemu n'obusosoze mu kufuna emirimu, mubaddemu enguudo embi ze tuze nga twogerako wano mu puroguramu zaffe ez'enjawulo, mubaddemu amataala ku nguudo, ebintu bingi nnyo. Ne bamuwa ekyokulabirako eggwanga erya South Africa bwe lifaanana, lwaki Uganda tefaanana bwetyo. N'aleeta example n'agamba ebinnya ebiri e Zambia Museveni yabiteekayo, ebiri e Zimbabwe Museveni yabiteekayo, era bano babadde bangu nnyo. Ne bamugamba twogera ku nsi Uganda, ensi eyaffe. Lwaki waffe waliyo ebinnya? Tetuli Zambia, tetuli Namibia, tetuli Gambia, wabula tuli ku kimu Uganda. Tetwagala binnya Museveni mu myaka 4 akolawo ki? Era ono ayogedde nnyo nga bw'omumanyi n'agezaako okwekazakaza naye finally afundikidde bamufubutudde emisinde ekifo nga bakimugobyemu. Kakati nnono yandibanga kampeyini ey'abasajja bano etandise ey'okubeera nga batalaaga. Jjukira nti South Africa bano yabalema abaana bangi abali South Africa nga ne bw'okola eddagala toyinza kubabuulira Museveni ezo mboozi zo obanga anyumya emboozi z'amalwa. Kakati nno omukyalo ono bamulemesezza okubaako kyayogera eky'amaanyi, bamulemesezza okubaako eky'omuzinzi. Kakati ogenda okakkana nga bamuwazewaze nga bamutadde mu mmotoka nga bamusindikiriza ono ng'avudde mu kifo kyabwe. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso, njagala nsooke nkulage ebigambo bino ebirala era ebyefaananyiriza ku basajja bano ab'e South Africa. Byonna bye boogedde tuzze tubiraba wano mu ggwanga Uganda. Byonna bye boogedde bizze bibeerawo. Byonna bye boogedde weebiri wano nga sikulimba nga sikuwayiriza nga sikkonjera weebiri wano. Njagala nsooke nkulaga akatambi kano ombuulire ddala abantu bano ku kye bakoze oba kibadde kikyamu
ku mukyalo ono nkugambye guno gubadde mulundi gwa kubiri wabula ku luno bamumaze ekyewungula ayinza obutadda South Africa nkugambye nti babadde kulaga mpisa nga Mwami Kyagulanyi bwatukumakuma enkya n'eggulu nti mulage empisa naye singa si kyekyo ono abadde ayinza n'okufuna kumpi olunaku olw'ekiro ekikesiza olunaku olwaleero ng'abasajja bafuuse ettabbo abasajja bafuuse ekyonga bamubuuza kajojjojo w'ebibuuzo maaso ku maaso era ogenda okakana nga ansa zibuze nga bimukalidde ku mimwa ye mukalukalu naye ku luno obusera bumwokezza bingi ebigenda maaso mu ggwanga lya South Africa naye ng'abaana balaze solidarity tubagamba mwenna bannayuganda buli wooli kasitoba ng'oli ku kituufu kasitoba ng'oli ku mazima tewabaawo omuntu akutiisatiisa enkomerero ffenna kujja kuba kufa ne bw'ali baayina emmundu n'akutta era naye sawa ojja kutuuka afe era ne bw'atali kutta era ojja kutuuka ofe nga si yakuse kaakati nno ensi yaffe ennungi gye tunoonya New Uganda y'abaana n'abazzukulu bw'atyo bw'avudde mu kifo ne bamusindiikiriza n'ayingira akamotoka aka bbulu mukazi wattu ne bamugoba wabula sooka ojjukire bino bikulu nnyo byaliwo weebiri era byebimu ku bireeta obusungu mu bannayuganda. Kakati yayogedde ku kigambo kya obusosoze mu mawanga. Tetulina muntu musosoze mu mawanga yenkana Mwami Museveni. Era Mwami Museveni newunya bw'aba ayogera ebigambo bino alowooza nti tuli balaalo tulunda nteeze. Museveni mu bantu bolowooza nti balaalo bo balunda nteeze siriimu. Nze siriimu laalo. Uganda eno tugita ya balaalo nti kyetutegeera byosanga byojja okutugamba naffe tukkirize tetuli balaalo bo. Mwaba muli okumpi CMI simanya iso biki nga temunaba kunkwata kunsiba na kuntulugunya musoke mu mugambo tetuli balaalo be tetukola ku ddundiro lye tetulunda nteeze eri ekisozi ne tulunda nteeze gomba nti buli kyayogera bijja kumulaga kkiriza abamu tulina okumanya kungi yagambye mu takkiririza mu kusosola mu mawanga kakati kambabuli yateeka olukomera olw'abantu abanakuuma entebe ye ngenda babawa abanamukuumira mu State House naddira bwe tugenda mu kulonda twagala okukyusa obukulembeze naddira akakiiko k'ebyokulonda n'ateekayo byabakama ava waabwe ava wuwe boogera lumu otegera naddira sekretary w'akakiiko ako lwakoojo weeyo mazima otegera kati akakiiko k'ebyokulonda bwe kakyankalanya n'ogamba nti no kaneekalakaasi okiraba ebitongole byonna ebigenda okukakkanya ngwegala okwekalakaasa olw'ebintu ebitagenze bulungi mu byokulonda CMI kandiho yagikulira kandiho weewaabwe mwana wa ku kyalo bano abanakukwata ne bakunyiga ekitoliro ne bakuteka mu safe house ne bakunyiganyiga okutegera ne bakutulugunya aba iso abakulira bamuyita kano kaka weewaabwe wa ku kyalo akati akulira amagye nga Besigye aduumidde tugende mu kkubo tulumbe tugende ku State Square okutegera military bwe amagye bwe gaba ganatukakkanya agaduumira bamuyita Muhoozi mwana wa ku kyalo simanya mumpulira gwe genda mu iso olabe ba director abaliyo ba director operation weewaabwe director procurement weewaabwe director simanya technology weewaabwe director welfare weewaabwe otegera kakati bova unoga nti akanzirukire mu kooti kangende mu kooti banzi bya kalulu chief justice bati katulebe weewaabwe okumanya Museveni mulimba nnyo fena tufudde balaalo be ona asiibudde Yorokamu Bamwine abadde akulira abalamuzi oli essaabalamuzi naye akulira abalamuzi ate naye weewaabwe Bamwine yeewaabwe twagala omukulembeze gwange otubuulire nti ffe abaana abaffe Abaganda abaffe Abasoga abaffe Abagisu abaffe Abateeso abaffe Ababugwala abaffe Abakyoli bo ebibuzo babbanga bibbe abeewammwe be baabiyitanga be balina okubeera mu buli kifo kakati mu kooti gye wandidukidde abaliyo nabo beewaabwe tuvuganye n'omusajja nga sente azijja mu Bank of Uganda n'aziteeka mu kalulu n'aziteeka byayagala akulira Bank of Uganda nayo weewaabwe mutebire weewaabwe okiraba kati olwo kyayita obusosoze ategeeza ati mutawagira busosoze kakati abanakugulako emisango DPP okiraba omuwabi wa gavumenti naye weewaabwe
okiraba kakati awolereza gavumenti otegera atone jeno naye wewaabwe kugamba wewaabwe afuse wewaabwe noloko ulimba abantu kubanga ate kakati sikiririza mu kusosola mu mawanga kankutwale mu polisi ya Uganda okirira gwagamba tokkiririza mu busosoze Kayihura yonna ebitundu 6 abakulembeze bonna bali bewaabwe ngati wamugamba nti Kayihura polisi ng'ogijjuzisaamu nnyo abewaffe otegera lwaki twakimugamba lwatakkiririza mu mawanga otegera n'olabanga Kayihura we yabeererawo ba DPC mu Busoga region yonna buli DPC otegera yali wewaabwe okugenda Arua DPC district police commander wewaabwe bw'ogenda STSO wewaabwe bw'ojja wano e Kampala otegera era twala Kampala baali bamuyita Mwesigwa otegera Mwesigwa wewaabwe kakati bw'ova ku Mwesigwa waaliwaawo eyali CID Mugisha wewaabwe kakati waaliwaawo akulira traffic mu Kampala Niwabine wewaabwe Niwabine bwe yavaawo n'akwasa Musinga kati Musinga yaliwo ne Musinga wewaabwe bw'ova ku Musinga director abadde atwala police yonna I mean traffic police police y'ebidduka mu ggwanga lyonna Dr. Kasiima wewaabwe Dr. Kasiima bwe yabadde awaayo office ng'emyaka gye gimuweddeko bwe yakwasizza Mugisha wewaabwe Mwami Museveni kiki kyagamba mbu takkiririza mu busosoze mbawo ebyo tabiraba otegera noddira Buganda yonna buli DPC buli gundi weewamwe Kampala yena ono ku CPS otegera basoma biki ffe tutasoma otegera eyo fund NSSF agikulira naye weewaabwe okiraba ogamba otya mutokkiririza mu busosoze otegera so tetuli balaalo ntiturunda nte za Mwami Museveni nze sirunda nte ezo Mwami Museveni era n'olwekyo Katonda nze omutwe gwange guno Katonda yagumpa naye obunafu tulina obunafu nga ttiimu eyagala okukyusa eggwanga lino tulemeddwa okulumba ebyalo okutwala amawulire okutwala obujulizi okutwala obukakafu okutwala bwino tulumbe ebyalo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buli lwolabanga ng'ensi abantu batandise okubeera nga bakyankalana, abantu batandise okubeera nga buli omu ayogera bigambo bikaawo nga takyatya tebakyawa bakulembeze bitiibwa, omanyanga nti waliwo ekikyamu ekyolekedde mu nsi yaffe. Era buli lwolabanga gavumenti ng'eyeewaŋŋamizza mu buyinza okusukka emyaka 30 ng'omanya nti kakati ebiddiridde ogenda kutandika okulaba okutugumbula abantu, kubanga abantu batandika okwekyawa, abantu batandika okukoowa, abantu batandika okunyiiga, abantu batandika okuyomba, emirimu gitandika okubeera nga abantu bagiweeba abantu baabwe oba oliawo be bamanyi. Abantu batandika okubeera nga bali mu gavumenti tebakyatya bakulembeze bannaabwe, nga buli omu kyasanga kyakola ng'ensi bagigabanye, nga buli omu yatwalako dda ekitundu. Nga bw'olaba mu ggwanga Uganda oba mu nsi Uganda abantu bangi bakaaba, era nga n'omusajja ono gw'olaba y'omu ku babadde bali awo nga bali mu silenti nga bamyutinga dda, naye bwe kyamutuuseeko bwe yafiiriddwa omwana we ebigambo bye yayogedde ampuliriza bigambo birungi si birungi, era ogenda okakkana ono ng'ayogedde n'abatula n'ebyama eby'omunda ennyo, ensi ne yeewuunya lwaki bulijjo tabyogera n'alinda omwana we okufa. Kyokka nga bino byonna
tuze tubyogera nga tubikoonako ng'atuwulira ng'atulaba naye nga sapooti eyiye tetugirabanga era ne tujjukira ebigambo biri ebya Mwami Kyagulanyi nti mujja kukiwulira oba oli waka oba oli mu kibira oba oli mugagga oba oli mwavu essaawa yo bw'enaaba etuuse oteekwa okukiwulira kubanga kino ekiri e Uganda tekirina bwe kisosola tekisosola mwana muto tekisosola muntu mukulu oba mukazi oba musajja oba mwavu oba mugagga oba mu kibuga oba mu kyalo ensi bwefuukuuka tewabeerawo bwannannyini ku buli kintu kyonna kyova olabanga bannayuganda bangi abakaabanga ettaka lyabwe abasajja balitwala abasendebwa enkya n'eggulu abatasasulwa ku misaala ku mirimu gye bakola abaweebwa emisaala egy'obuwujjo mulimu abalina essente empitirivu ennyo naye nga ne mu bifo mwe bali oba emirimu gye bakola nga gya gavumenti nga baagibawa naye nga n'obuyigirize bwe balina oba oli awo butono nnyo okusinga abo abalina obuyigirize obusaana okuba mu kifo ekyo naye nga basajja battu oba bakazi battu tebasobola kufuna mukisa gusobola kubeera nga bufuna ebifo ebyo mu ggwanga Uganda era nga kino kigenda mu maaso olw'okuba nga abantu bano bapracticinga kye tuyita nepotism abantu bano bali nepotic beeyagaliza bokka na bokka oba olina obusobozi oba wasoma oba tewasoma kiri nti oli mwana wa gundi kiri nti ova sayidi eno kiri nti olina ennyindo bweti kiri nti okwata omuggo kaakati bino bye bagenderera n'okugaba emirimu ebiviiddeko bannayuganda bangi okusigala nga mbomboze nga baavu nga n'abeevuddemu ne bagaa nti akatulime ebyabasajja tubiveeko twekolere twerimire emmwanyi baazikubadda ebigwo ebikajjo baabisuula pamba baamusuula buli kimu baakiteeka ku ttaka abalala ne bagamba tugende mu busuubuzi tukole ebyobusuubuzi tuve mu byobufuzi abasajja ne baduumula emisolo buli kimu ne bakiteekako omusolo muyitirivu ennyo era ogenda okakkana ng'abadde mu busuubuzi babivuddemu bangi ne bagaa tugende mu kibuga tunoonye emirimu abasajja abantu abali mu kibuga ne babalemesa ekibuga era ogenda okakkana nga bangi babaziza mu kyalo kakati nno eyo yensi wabula omusajja ono Francis Babu yakiguddeko bwe yafiira omwana we olunaku olwajjo ekiro yayogedde ebyama n'atuuka n'okulangira Museveni nga bwe yali omwavu ennyo ng'alina empale emu ng'alina essaati emu ng'ayambala lugabire era mbu omusajja ono be baayamba Mwami Museveni okumutuusa mu buyinza era mbu ono y'omu ku babbye Uganda mbu babbye eggwanga ne batuuka n'okuzimba ebweru wa Uganda banka amabanka nga bizinesi balina za banka weewuunye omuntu bw'atyo sente mmeka z'aba alina era gwe munnansi oyo oli musangawa nga investment oli z'alina ebweru z'amabanka va ku baana balina ebizimbe naye banka nga ze balina ebweru wa Uganda ebigambo bino si byange bya kapiteeni yalwana ne Mwami Museveni mu nsiko yabimwogeddeko ebigambo bye mu kamwake kansooka mbikuwa butereevu nnyo obiwulire ampuliriza ate nkulekeremu akatambi kano ak'ebyewuunyo ke ngenda okukulekeramu nga tuvudde ewa Kapiteeni Francis Babu oba oli awo ate tugenda kubeera nga tukwatagana butereevu mu wakaffe agenda okudda ku Ssaabasajja Kabaka Wangale alamula Obuganda. Democracy must fall. Democracy ajja kugwa. Because it will try to tailor to everyone. The poor will want to the wealth of the rich and democracy will give it to them. Kubanga ejja kwagala okubeera ng'ekolera buli omu abaavu bajja kwagala obugagga bw'abagagga era demokrasi ajja bogawo. Young people will want to be respected as elderly and democracy will give it to them. Abaana abato bajja kwagala okubeera nga baweebwa ekitiibwa ng'abakulu era demokrasi ajja bawa ekitiibwa. Women will want to be like men and democracy will give it to them. Abakyala bajja kwagala okubeera nga abaami era demokrasiya ajja kibawa. Simanyi lwaki abaami tebagala kubeera bakyala. Naku zino eno byakyuka mulimu abamu. Thieves kano ke kakulu. Thieves foreigners will want the rights of natives and democracy will give it to them. Bali benagambye abaava mu bigundi ezituliraanye ne bafuuka abawano nabo mu byobufuzi gye bali bajja kwagala abagwira bajja kwagala eddembe ndowooza okubeera nga babeere nga bannansi era demokrasiya ajja kibawa. Thieves ababbi and fraudsters abacupuzi will want important government functions. Bajja kwagala emirimu gya gavumenti egy'enkizo and democracy will give it to them. Era demokrasiya ajja kibawa. And that time era ekiseera ekyo when thieves and fraudsters ababbi n'abacupuzi finally democratically take authority, bwe banaatwala obukulembeze mu demokrasiya, because criminals and evildoers kubanga abakozi b'ebikolobero n'abamenyi b'amateeka want power, baagala obuyinza. there will be worse dictatorship,
bajja kubeera bannakyemalira abasinga than in the time okusinga ne mu biseera of any monarchy or oligarchy. ebyabakabaka oba Oligarchy be bantu abatono abatufuga. Kakati njagadde okujja kino ekisembayo. And that time when thieves and fraudsters bino bagalira okugula okuyingira ne bakoletera abatasobola byebyo. Ababbi bayingidde mu bukulembeze batukulembere. Bajja tufuga batuyigirize. Ono mukuja kati no omwami omuki yava agamba, if you are emotionally attached to your tribe, bobeeranga oyagala nnyo eggwanga lyo, religion, eddiini yo, or political leaning, oba ekiwenda kyonna ekyebyobufuzi, to the point that truth and justice become secondary. Okutuuka mu kiseera nga amazima n'obwenkanya bifuuka kyakubiri. Consideration. Your education ebyonjigiriza byo is useless. Tebina makulu. Your exposure byolabye is useless. Tebina makulu. If you cannot reason beyond petty sentiments, bw'obeera tosobola kulowooza kusinga buntu butono, you are a liability to mankind. Oli kya mugugu eri abantu. Njagadde nsoma ebintu bino abakulu nga tugenda mutegeere nti bw'obanga oli mubali ababbi ne ba fraudsters tosaana kubeera mukulembeze waffe. Kakati ate gwe aliwo bw'osindika n'ojjawo bali abasobola tugenzeewa. Njagadde bino mbisome kuba si bipya, saagala mulowooze nti biva mu ffe. Ndikwanyi yagambye nti twagala okukola ekintu ekiyamba abantu bonna. Twagala okukola nga talanta tuzisitula. Twagala okukola nga tufuna abantu abatuufu. N'oba tomwagala, gwe nga kikwagala naye nga omulimu we gw'osobola ogukola, nkolagana naawe. Bw'oba nga nsobola okukusindika n'ogenda n'oteesa ekintu n'okikola, ate omulimu mba simaze. Kakati Kyagulanyi laba bwagenda n'aba very bright gye yayita ffenna situmanyiyo era abantu mpulira boogera nembatula nanganda abasajja bano balimba bane mukama bwakuwa obulimba oba olabye bagamba ki nga balaganga baleeta Kyagulanyi. Kyagulanyi alina gye yayita ne ttiimu ye tutamanyi n'abbayo ekibiina ekyo ku Kibalama n'akimuwa ne bakola delegates conference n'ajja ekibiina n'akiwa wa president. Museveni agenda okimanya ngeno mu electoral commission yonna bamaze ddo gazeti nga bikoze eki wewali abakiko k'ebyokulaba basatu sekretary wako taddangamu nakulabika simanyi bwafaanana talemu namulabye avuganyeyo obushenyi n'omulala bayali ani baali basatu nabagamba nabateekayo okukola ki yayisewo oyo ye nga bita byakusaaga ate awo waliwo okudde emabega eno ekibiina mawo akitudde alina amagye gamukuuma alina omufere we gwe saagala kwogera mannya oba yasinga okweta obuzibu naye ng'ate olutalo olwo lwasimbuka Masaka Mpuuga n'oli Mbidde ojjukira Mbidde aze okuvuganya Mpuuga era nabeerako Mbidde ne mugamba kyokoze kifu Mbidde Mpuuga twamujja eri nga yajja independent n'ayiwa bonna kati yakomawo muveeko bw'oba oyagala kuvuganya jangu mu Kalungu West nze ngene ewa Sempijja mu East panzi sina kyeneraliikira kugwa na kuwangula I'm from blackboard to parliament oba nvaamu oba mbeeramu byonna sina kyenti kubanga erikodi yange tegenda kudda wansi kati olutalo ne lujja ne lukula ne lutwala gye twakola ki kati tugenda okulaba biki ebikolebwa tuwala kino amagye gagenze ku kitebe kya DP katono wali ngonzizaayo so emboozi yonna yagituwulira nti awo waba waliwo forces abantu abamu abalina ebibiina mwe bali webava bagamba ne tutandika NUP netujja n'ekigambo NUP tebalina we balina akamu Kyagulanyi yafuna tiimu ye wafe natwali alamanyi Lubongoya Ssenyonyi twasitubeera naye twatuulanga ne Kyagulanyi nga tulina ennyanzi nga fe aba DP fe tuli eno nga tudduse ewaani ewammawo twakolako ne ofiisi wano wabba kuli wano Rubaga wano kwe Kabuusu era twagikola entebe zaalimu zaali za reedi kati bitujja tikibiina kizze ate waliwo okudde emabega tewali muntu alina kuva mu DP ey'ebiseera ebyo kugamba nti ekibiina ekyo nkirinako bayaaye abasajja abo bayaaye basanakuwa ekibwa muliro
fenna twakeera wali nga tumanyi nze nagenda manyi tugenze kukola ndagaano ne tugamba nti abantu batugala tukyuse ne twambala epuloni zaffe n'enkofiira kati wuno ndi minisita wa education mu parliament ekibiina ekyo bannaye era abagendeyo nga tebalina mazima tebaliyo kati mwasooka kufuna meeting nemugaba nebo tutuuka eri tuyingire ekibiina kikyaliyo ne meeting nze nali nkulira ababaka ba parliament mu DP nze nali whip wa DP nga nkulembera ababaka 18 era bwe twagenda abamu beekweka ati balabika ne bakibayita ne bajja mumu yafa mu kyalo Robina ya Sentongo teyajja okimujjuka mukama mumuze mirembe mama wa gundi tewaliwo baba beesoma beeraga bikine tebalina ntegeka yonna Kyagulanyi bwe yatandika kintu ekyo twamwegattako ne tuyingira okay abaddakaawo bwe kibalama bamu state emukwata emubuzaabuze mutiisa awala bakola emirimu egy'amaanyi kutaasa ngo kitiwa Segona atawo nabeera mu kooti ogwo mulimu munene nnyo gwali munene era ogwa appreciating obo kitegera so naye nga okujja okuleeta ekintu nze ndizikala omubaka omwami honorable Mabike yasanga ku madala ga parliament nga nti oyingira nupu nimwa nupu kiki tinupu wakitegedde nga bo amazida nti baba yafunye ekibiina kati yaba yajimazi angamba kuyingira ashi ati yampita mu lukiiko nze nga nenya terimpulikira bulungi gasiritegera ogenda okumaliriza kati tuli eyo tukajjadde ekibiina kisituse kirina amaanyi kati myaka egi 5 gye tujaguza olwaleero ekibiina biki byogamba nti at least ekibiina ekyo bwe kyajja kyakyusaamu wano ekisooka opposition gyembaddemu kale nno byebyo mukwano gwange atambula n'omukutu AKTV Media Uganda ebigambo byebyo basajja bakulu kubeera awo ngo oba oli awo ekibasingira okubeera ekyomugaso mu struggle bo kwenoonyeza ssente bo kwenoonyeza nsimbi bo kubeera bulungi bo kugaggawala olonga gwe Munnayuganda osigala oli mwavu lunkupe ebibyo tebibakwatako oba olidde oba tolidde oba olwadde n'obulwa eddagala erikujjanjaba abasajja tebaagala kumanya oba ofa n'ofa ekisinga obukulu mu byonna bo kubeera nga bamanya famire zaabwe embeera gye zirimu nti nnungi bo balidde bulungi basula bulungi balina emirimu emirungi abaana baabwe basomera mu masomero malungi kyova olaba nga bava ne bakugamba nti Kyagulanyi ffe twamuleeta NUP fe abaagitandika oyo omusajja fe abaamukola naye ng'amazima gennyini bw'oba ojjukiddemu 2016 omusajja ono bwe yali attunka ne kantinti ekya Dondo East ewali omubaka muwadanku nnyingi abasajja bano bonna bamusenza luti mwami Kyagulanyi era abasajja bano bonna yabeeyokubako mpaawo n'omu yazuukuka okumwegattako era ono mu parliament yajja ali independent amaanyi g'abantu ne gamusitula paka gye gamutuusa bwe baalabanga ayengezza kaakati olwo ne baleeta enkolombojjo batandika okubeera nga banoga okwewanulira ku ebyo byasobodde okubeera nga ayengeza olwo ne bamwetungako bampuuga bakina Simanyi Mukaaku baani bamabike nga batandika okuwoza nti ffe twamuleeta naye nga amazima matuufu ekyomukisa omulungi ffenna twaliwo ono baamwesamba baamwegaana ne bamugaana n'okuyingira mu DP era ne kaadi eya DP bwe yali yeesimbawo abasajja bano baagimumma ne baagiwa muntu mulala naye omusajja abakubya luga n'akukumba obululu n'abeera okuva olutaddanga mabega kaakati balabanga mukwano gwange afuuse ensonga batandise okugamba nti be baamuleeta naye amazima amatuufu tugamanyi kubanga ffenna twali balamu era twaliwo ebyo byonna ng'obiwulidde bino byabadde kibuli nabyo tobisubwa biwulirize kubanga bikwatako bw'otooyige mu katambi kano gw'omanyi bw'olifa. Abalabi baffe ab'omukutu ogwa 11 UG k'oteeka AKTV Media nga nayo YouTube channel obuzibidde akawungezi k'olunaku lwaleero nga embeera eyalabiddwako olunaku olw'ejjo ekibuli wakati w'omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform ate nga ye mukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu k'oteeka Mathias Mpuuga Nsamba ono nga ye president w'ekibiina ki DF k'oteeka ne Katikkiro Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda k'oteeka jjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge nga yeri ku matu ga bannayuganda oba ku mimwa gya bannayuganda olw'engeri abantu gye bavuddeyo okubanga bagitaputamu naye ndowooza oli wa mukisa nnyo ggwe eyeekumira ku mukutu guno ogwa 11 UG YouTube channel subscribinga jimpeera ekigalo then tweyongereyo kakati
Bannayuganda njagala mutegeere nti Kyagulanyi akyayongera okwanika abantu bangi mu mbeera eza bulijjo. Kyagulanyi akyayongera okwanika abantu bangi n'ab'ebitiibwa be mbadde muwa ebitiibwa mujja tugenda mu bamanya mpola. Kakati saagala bantu mulowoozese bannayuganda nti Katikkiro Charles Peter Mayiga ye n'entegeera yoba n'endaba ye yabadde takimanyi bulungi nti Kyagulanyi just tiyeyagadde kwanjula oba tiyeyagadde kwogera ku Mathias Mpuuga Nsamba. Omanyi Emandwa bwanika oyo Kyagulanyi yagyogerako. Kakati bw'amala ogyogerako enfunda nyingi zirabiddwako nga bangi beeyanika. Kati Katikkiro Charles Peter Mayiga oyo enfunda nyingi ziwuliddwako nga zoogerwa nti y'omu kuba ekikono oba y'omu kubagezaako nnyo okustopinga enteekateeka ez'ekibiina ki NRM n'ekyokirabirako kye bakuwa era nga kirabirwako ddala nga si kuwaayiriza. Mujjukira nti bannakibiina kya NUP abasinga badde bamiwa chance okubaako eddoboozi lye bayisaawo naddala ku TV oba ku radio eya Buganda CBS. Mujjukira omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu otwali mu kuzika mu bitundu eby'e Masaka yabuuza omu ku bannamawulire b'ekitongole ekyo ekya CBS lwaki sikyaleetebwa ku mukutu ogwo. Mujjukira ebigambo ebyali awo byali biwanvu byaddamu omukulu oyo. Bakati Katikkiro Peter Mayiga yagadde okulowoozesa ensi oba ye kyeyalowooza ng'agenda kuteebesa Kyagulanyi ggoolo. Kumbe Kyagulanyi musajja mugezi nnyo ate ekyokubiri nga sinagenda wala kansooke neebaza Omulangira Kasimu Nakibinge olw'ebigambo ebingi byonna byayogedde eri ku lw'eggwanga lyattu Uganda obuteetirira. Omusajja oyo enfundwa nnyingi awuliddwako ng'ajja abaako eddoboozi oba ettoffaali lyateeka ku ggwanga Uganda naddala singa wabaawo ensonga esatambudde bulungi mu ggwanga Uganda. Kakati Omulangira Kasimu Nakibinge yadde akimanyi bulungi nti Kyagulanyi waali abakulembeze abalala we bali Balukago babaddewo naye gusooka weebuuze lwaki era Kasimu Nakibinge mu bonna ababadde awo yayise Kyagulanyi ajje yaba ayanjula bannabyabufuzi bonna abali awo. Kitegeeza nti mu ndaba ye n'entunula ey'ebintu akimanyi bulungi ab'ebyobufuzi bonna ababadde awo bannabyabufuzi ababadde awo Kyagulanyi abasingako tebaagala bbiwa naye nga ge mazima. Kankaddemu kano nti Omulangira Kasimu Nakibinge yatunulidde bannabyabufuzi bonna ababadde ku mukolo ogwo nga Kyagulanyi abasingako oba ttutumu oba ntegeera oba ki byonna ng'obigase wamu yakizudde nga asingako abo ba Mathias Mpuuga baani abali mu kwogerwako obudde buno. Kyokka ate Katikkiro olw'obutaswala omusajja olw'obutaswala n'okwagala okulaga nti ye oba okukunama okwa buli kaseera obutakoowa yakulaze olwakuta akazindaalo mu bigambo ebingi byayogedde n'akampuuga teyakayiseeyo. Naye ng'ekigendebwa ky'ono mbu yagadde kuteeba Kyagulanyi ggoolo ne Kyagulanyi nasigala ng'akoze eki ng'amuteebye kubanga mu Buganda oba fenga abali mu Buganda tulina olugero olugamba nti sekagwa kaali kakulumi bw'okalaba okadduka. Njagala tujjukire omwezi oguwedde myezi ng'ebiri emabega Robert Kyagulanyi Ssentamu yasisinkana ne Mathias Mpuuga Nsamba mu Cathedral e Rubaga. Mujjukira bulungi e Rubaga, yes. Then oluvannyuma lw'okubanga meetings ba propagandalists batandika okubanga bavayo boogera ensonga ez'enjawulo nti Kyagulanyi ne Mathias Mpuuga bandibanga bazzeemu okukwatagana. Naye ng'ebigambo by'omujjukira bulungi byatandikibwawo byateekebwawo era Katikkiro Charles Peter Mayiga. Kyoyagala tutegeeza Charles Peter Mayiga nga Katikkiro gwe tolaba nsonga lwaki Kyagulanyi akuba igino Mathias Mpuuga Nsamba oba gwe Katikkiro Charles Peter Mayiga mu ndaba ye y'ebintu oba gwe kuba owangalira mu ggwanga Uganda gwe tolabaawo nsonga yonna lwaki Mathias Mpuuga Nsamba bannayuganda abamu bamuboola oba bamuboola. Kakati bw'otunula omuntu nga Charles Peter Mayiga n'asituka n'agamba mu bantu be weerabidde kyemmanyi tomulabye ne Mathias Mpuuga Nsamba abaddewo. Kati nze nganze Diana Gemaster nseka busisi kubanga Katikkiro naawe walaze nti gwe
ogenda oba oyina ebigendererwa byo era ebadde byogerwa bulijjo nti waliwo ekigambo ekikozesebwa nti oba bunyampi kinawulika bubi nti kale oyina ozannya ebyobufuzi nga Katikkiro ebya sayidi oba nti ebyobufuzi byozannya birimu kyekubiira ku sayidi tiwali nsonga byebyo Ssaabasajja Kabaka nga yakava matikkira ke aga32 mbu yakolamu enkyukakyuka ekiwandiiko ekyo mwakiraba mwakiwulira era abantu bangi be yakyusa mu bukulembeze bw'Emmengo naye ng'ekyebuuzibwa Mayiga Katikkiro Charles Peter Mayiga yakola mulimu ki nnyo okubanga tebamukyusa twandifunye ku Katikkiro omulala ne tulaba ye anaatuweerezaako atya lwaki Kabaka akyusa bali bokka si kumulaba mu kamwa yasinjogeddeko bwogezi